Olwaleero tuli mu kibuga Makati mu Kampala. Bw'otunula emabega wange bw'oba omanya ekibuga side zeri ewali kye bayita Mukwano Arcade ate side zeni ewali Mini Price. N'olwekyo ndi mu Makati mwennyini mu Kampala. Abantu mu kibuga Kampala ekigambo ky'obwavu kibalemedde okumimwa. Ne ngamba lwaki siyitamu tulabe way forward tuyinza kutereeza tutya ebyenfuna byaffe. Ani ayina tuteekeddwa okuba nga atukwatirako. Tulina kuyita mu bibiina byaffe, tulina kuyita mu gavumenti oba ffe kwongera ku savinga sente zaffe. Okusina kindi okuziba emiwaatwa mwe ziyita nga zifuluma ennyo. Nze Ticha Kawuki olunaku lwa leero njagala twogereko ku mbeera y'ebyenfuna. Tugenda kukola tutya okwongera ebyenfuna oba enfuna yaffe ogigaziya mu Kampala. Tugendeze ku kigambo ky'obwavu. Nze Ticha Kawuki kanneeyongereyo mbatambulemu abantu bange tunyumyeko nabo ku nsonga eyo mpola. Okay. Tugenda tandika tubuze ne ku bakulu bano. Ye baleko ssebo. Oli bulungi? Emirimu gigenda gitya? Bwe gityo muzee. Bulamu ate bwo. Bulamu bwe butyo. Abantu bandi batambula oba bikyagaana? Batambula naye era embeera mbi. Ekigambo ky'embeera embi ekyo njagala okwogerako olwaleero. Buli muntu gw'otuka kagamba embeera mbi. Tugenda kukola tutya okutereeza ebyenfuna byaffe. Tuyinza kukola tutya? Ebyenfuna yaffe byandibadde nga birungi nga gavumenti yaffe erumirirwa omuntu wa wansi. Ekitasoboka. Balekawo nze ayeeyiya, balekawo omubbi ate nze nga yeeyiya tebanfaako. Okweyiya kuno kye kisinga okuleeta obuzibu nti Munnayuganda ayagala yeeyiye mu bukyamu bamulekewo. We yeeyiyiza nga wakyamu si wateekeddwa okweyiza olw'okuba yeeyiya bamuleke kyayagala. Si bwe kiri. Tulina okugondera amateeka nga naye ne gavumenti ekoze eki? Erina kyetuyambyemukko okusinga okutuyiganya ate nga abatalina Bannayuganda. Neyanziza tuyinza tereeza tutya ebyenfuna byaffe kuba ensanyi zino buli muntu ekigambo kyabwavu tuyinza tereeza tutya okulaba nga tutereeramu okutereeza ebyenfuna yaffe tulina kukola nnyo nti tulina kukola nnyo Bannayuganda nga bakola essaawa 10 baba bazze mu kibuga bazuukuse naye embeera y'obwavu tugenda buki tuyinza okukola netugitereeza embeera nevamu ekigambo ekyo kene oba tekivuddeemu nekikendeerakendeerako. Nze ngamba ekigambo ky'obwavu kino ekibusinza obuleeta ndowooza oba tugambe gavumenti yetwavuwaza. Nze ngamba obukulembeze nga tebumaze kukyuka mu ndowooza tuyinza butakyusa mu ndowooza y'abwavu. Twetaaga kukyusa mu bukulembeze waggulu oba wonna okuva waggulu paka wansi. Kwegamba abantu bano abatukiikirira wansi bwe bafuna ekyo ebyokulya bwe bafuna eri omugaati gwe baba bafunye bo bagulya bokka. Kwegamba be babatuma okujja okukolera abantu tebabikola bo ne babyezza bokka. Beerabirira bokka. Sente bazeddiza bokka. Mu kifo ky'okuzizza muffe mu bantu naffe ne tubaako abasookerwako bo bazezza bokka. Kati be bantu abo abazibu abalese obuzibu mu byenfuna yaffe okwono. Neyanziza bakuyita mukulu wange. Nze Semwogerere Moses. Neyanziza bwana Semwogerere Moses. Katonda akumpera olunaku olulungi naye nka neeyongereyo mpola. Mujje baleko. Kale sebo na mugigenda gitya? Mirimu mirungi. Gye baleko nnyabo. Kale sebo naye gye baleko. Nze bampita Ticha Kawuki bakuyita ani nnyabo? Bampita Sara Magomo. Sara ate bampita Dora ne Sara. Tugenda kukola tutya okutereeza ebyenfuna mu ggwanga buli muntu ave ku kigambo kino obwavu bungi. Weeyiziriza tuyinza okuyitamu otereeza ebyenfuna byaffe kuba obwavu buyitiridde. Abantu balina kunyiikira kukola si kulera ngalo. Abantu nga bakola nedda aliko abanyooma emirimu. Oli bw'alaba oli ng'akola kuto yagamba ogwo si mulimu abeera mukuba agamba si mulimu naye osinga buli omu yenyigira ku mirimu kyandibadde kirungi. Ate gwe Dora ndowooza tulina okukola n'ekirala tulina okuyiiya tubeere abayiiya. Tuyiiya bannange. Abantu tebayiiya twava mu kyalo tujja mu Kampala ne tweyiwayo ffenna tugweredde muno kyova olaba nti kati ogenda n'ogamba nti okola naye nga okolera nnyumba mw'osula na school fees z'abaana. Kati tulina okuyiiyayo side businesses endala bwe tusobola okufuna ssente tuleme okwesiba ku mulimu gumu. Okwogera okwangu omuntu talina kubeera ku mulimu gumu. Tolina kuba ku mulimu gumu olina kubayo n'obuside businesses obusobola okuleetera ssente endala ennyingi n'oba nga osobola okuba nga ozigata awamu n'okolamu ekyamakulu. Yanza Sara tumirayo abantu babiri. Sinsooka kutumira omwami wange Pastor Magomo Andrew, ntumira ne sister wange Agnes Katugumi Bagonza. Ntumira abazadde bange Topista Musabe ne Kimani James n'omwami wange omulungi.
Mr. Bukenya Michael. Kebandabire bonna mwebale nnyo mwebalire ddala tuyinza kukola tutya okulaba nga tufuna kasente wa buli muntu akaaba sente tewali fena buli omu yerwanako bululwe tugenda kwerwanako tutya kyenjagala okumanya tubireke tubeerewo tufoba tunakolaki tuyinza kugamba bwotyo nti kibeerewo omuntu oba ne solution noga tukole bweti at least oba gundi atukolere bwati ngani musanvu ani musanvu era gwe kikwataka ate ffe yatukulembera musanvu naye akiraba atusabusa bwavu katukoze tutya tugende tumulumbe sente ezo ate ku sente ezo tufune ku nsimbi President Museveni ate ku sente obwavu bukendeereko mu bantu obwavu bungi naye bannayuganda nammwe temwagala kukola nti nga lwaki tetukola abamu bwe mukola muzirya bubi tekisoboka naawe neyanziza endowoozayo webale nnyo webalire ddala kanneeyongereyo mbooze ku bantu abalala mu kibuga muno Kampala gyebaleko boosama gigenda gitya wangi mpola basinga kugula ki wano ku byotunda byonna babigula singa bweyaggwawo dda naye kubako ekitambula ennyo saagala onnumbirekera nga business person nti bagula naye kino kitambula nnyo okusinga ku birala amasaawo ag'abakazi ag'abasajja g'abakazi esawo z'abakazi zibanga mu sente mmeka zirenjinga kuva ku mutwalo kudda waggulu ndi mu kwogera ku kigambo abantu kyetutwala ennaku zino ekyobwavu olowooza ki ekisinza okuvaako obwavu era tuyinza kukola tutya okulaba nga tutereeza ebyenfuna byaffe ndowooza kiri mu mikono gya gavumenti kusinziira ku misolo nti egy'ebintu ebisinga ebiyingira mu ggwanga giba waggulu twayiza awamu kyekyo gavumenti etuyambye ekimala erina kukola ki okulaba nga tuva mu kigambo ekyo ekyobwavu buli kadde buli muntu akaaba bwavu kintu ekyo kigazi nnyo kuba olaba bulumafu abagezaako okukola okuyiiya olwo abatakola ate nga abasinga tebakola abasinga tebakola lwa butaba na mirimu oba lwa bunafu kisinziira naye nga abasinga butaba na mirimu kitegeeza gavumenti ekulyetinga emirimu abantu bafune emirimu bakole basobole okufuna sente ndowooza kibenga ekitandikibwako eryoka etunuulire kufa abagezaako esooka efunire abatalina then eryoka ejje kufa abagezaako ole kuva mu bigambo birungi muganda wange ekigambo kino ekitugamba ekya bannange obwavu buyitiridde makubo ki ge tuyinza oyitamu ne tukendeeza ku kigambo kino tulongosa mu byenfuna byaffe nga ffe ababirongoosa gavumenti awo kyenvudde mbuuza bwe omuntu ali eno omusuubuzi akola omusuubuzi era alina kwekolerera byayagala okola mpolampola mpaka lwe zinaawera kuba tolina kyogenda kukola kikyusa embeera mbeera yatuvaako dda tutukako dda buli omu waali waasobola bw'opakuka n'ebingi oyinza okubba ne basiba embwa buli omu agumire waali kyofunawo kyoba otetenkanya kyoba oseevinga okulaakulane opakuka bajja kukuba babasiba babakubaawo abayaaye naye makulidde ku bintu by'abantu bani naye makulidde ku bintu ebitali byabwe neyanziza bakuyitani bambita Tebusweke Steven neyanziza nnyo Steven webale nnyo obalire ddala kisajja Steven abantu basinga kugula kiwana abakyala ekisinga otambula basinga kugulera bwebyo bwebiti ebyempolampola ebyangungu saawa 5 mutwalo webisukkaawo bayinza okuyitako bonna bubeera n'ebyebbeeyi bakuyitako enabbaguza byangungu esaawa zekitegeeza zibeera mu mutwalo gumu kitundu 2 muganda wange gyebaleka emirimu gitambula gitya mpolampola yanguba beera wano nyala kukubuuza gumiikirizaako mala okubuuza ono beera wano togenda emirimu ama gigenda gitya yena mpolampola nsooka agenda mala nzire ku muganda wange gyebaleko nnyo Assalamu alaikum. waalaikum salaamu warahmatullah bakuyitaani Bambita Aziza Badiru. kakwatireko Aziza Badiru binikereke 10 Aziza Badiru muno mulimu otunda kyayi ono waffe omukaalo owawa amata Byonna. otambuza mutambuze muno bakumanyi Ndawo munnaye. baba kumanyi baleetayo ka kyayi ekikopo kiri ku mmeka kyali ku 2 ekya mukyayi mukalu Bitano. kyayi mukalu ekyamata Kya 10. ene binika erimu gundi mmeka erimu ebikopo nga bimeka 20 liters. kino kidomula kiramba kyoba okutte
Badiri. kati siweddemu Badiri bannaye. Osobola lita ana kiri kyameka? 15 Lita 3 z'okwata. Katonda wange ng'omenyeka. Anyway, gomanya omulimu gwo. Owaye mulokole weefuge. Ajati ndi mukubuuza ki ekigenda okukolebwa okendeeza ekigambo ky'obwavu mu Uganda? Tukoze tutya okusala empenda tuve mu kigambo bwavu kiyitiridde tulongose mu byenfuna byaffe? tuyina kukola tukole naye nga ne gavumenti wetuyambako twetaaga kuyambibwa gavumenti ekola enguudo ekola amalwaliro ejje tuwe ssente tewaliyo gavumenti egaba ssente ezo zigabanga eyita mu bibiina naye kati ekoze etya? etukolera enguudo etuyambeko mu malwaliro nga wetugenda tetuspendinga kinene kale nga bw'ogenda mu ddwaliro oyambibwa mangu mu kifo ky'ogenda ate n'owa enguzi nga bw'ogenda oyambibwa n'owona kuba kati nze nnina obulwadde ondaba lino goyita bansaba miliyoni 6 ogirongoosa naye sente sizirina ate nga nnyina okukola abaana basoma nnyina abatudde senior 5 aba senior 6 babiri mushayi waffe ono okakasa webale kuba mukozi webale kubaweerera mbaweerera munnanga ate nga nze taata nze maama ati mwana obayo munoba ne mugaka ngende enkole sente zange ate bw'otuuka bitaliko kutawanya ng'otandika mbu nze ndi munaku nze taata nze maama mwe mwereetera okuba taata maama. Abasajja temulina valiyu kidde mumpulire? Abasajja temulina valiyu mwagala by'abakyala mubeera ku TV ne mugamba mwagala bakoze baagala bagala njagala yazimba na mmotoka yazimba n'alinda ggwe kati nange sola muwa nyumba yange naye kakyayo bakakyalimu mpeeyo nyweko kaweddemu ngenda waka kati ojuse kale nja kukanywa olulala. Waalaikum salaam. Nja kukanywa olulala kakyayi.